Omulenzi ono gutagenda kulaga bw'afaanana olw'emyaka gye tukitegedde nti mu kiro ekyakeesa nga 19 omwezi guno lwali Lwakutaano yagwa ku kikaliriro omukazi bwe yamudyekadyeka namukaka akaboozi k'ekikulu. Omulenzi ono ategeezezza ng'omukazi bwe yamuzingiza bwe yali ng'ava okukolerako jjajjaawe ku luguudo gy'afumbira ennyama y'ekigere n'amusikambula yogayoga mu kazigo akafunda olwo n'amutunuza mu mbuga ya Sitaani. Gatonya nineegamako utenaegama ninindako amazzi nga gatonya nalaba nga tegakya negeekubamu ningenda waka. Kyokka tubuulidde ng'omukazi ono bw'aludde ng'amuteega buli we yavanga okukolerako jjajjaawe ng'aliko ebigambo byamusonseka n'ekigendererwa eky'okumutengula omutima. N'angamba mb'okwepiica nti nze sibyagala tegenda ogambeko omulala tibyagala. Bonga amututte mu kasenge kali okumumala amaanyi yamusiba emikono n'atandika okumukozesa okutuusa lwe yakoowa. Awo yavaawo ng'ansiba mikono mabega n'atandika kunsikasika n'ansuula ku buliri nti yansuulako ng'aggyamu engoye nange anggyamu empale ng'atandika kuneebakako. Omubiri gw'omwana ono gusangiddwako ebiwundu ekyongera okulaga nti waliwo okulwana. Oba amakutu gonna galiko akawuka simanyi. Olwaki? Kuba yazikombolera kuba olunaku lwenyini gakolerawo amabwa. Kino kyamuwaliriza okubuulirako maama we Hadija Aliyinza ne basalawo okumuddusa mu ddwaliro. Mugambako nti maama omukazi wa siriimu yankwata kyokka. Kyalo omulala agambye yakola ki n'amunnyonnyola n'agamba ati nange ninawo akaana kange wano kalenzi ajja kakwata ye sayizi y'emu eyo ati tetukisirikira n'alumba omukyala ng'abatwala n'agamba kale n'agamba oluvannyuma we bwazze n'aziramu nti nyenzeeyo ne tubyogerako awo abantu ne babeerawo ne bakyakyawana tasobola kikola tasobola kukola ki okukaka ne baze ne bamukima ne bamutuusa ku poliisi. Naye Sandra naye tugenda okumutwala mu ddwaliro tumukebere tulaba ali ki naye omusango gukyagenda mu maaso. Bano tubasanze ku Vision Clinic ekireka omulenzi gye yatwaliddwa okumwekebejja. Agiddwako omusaayi okumanya engeri gy'ayimiridde olwaleero. Omusaayi gulaze nti ayimiridde bulungi olwaleero olw'okuba nti omuntu oyo bwe yeegatta naye tamanyikiddwa bw'ayimiridde kiteeka omuvubuka ono mu katyabaga. Tone Kabunga nga yakulira eddwaliro lino ategeezezza nti newankubadde ono yaweebwa empeke za PEP ezitangira akawuka ka mukenenya ebbanga lye yali alina okulifunirako lyali liyiseeko. Ekituufu kiri nti essaawa 72 zabukwaliyo ddala so kitegeeza nti eddagala eryo bwe bawalimira naye terikyasobola muwa bukuumi kumutangira butafuna kawuka ka bulwadde bwa siriimu ddala ng'omukyala agambibwa okuba nti yamukwata alina akawuka. So naye alina okuleetebwa. Abatuuze bavumiridde ekikolwa kino nga bagamba nti omukazi ono ayinza nabo okusobya ku baana baabwe abalenzi. Ateeka gamukoleko kubanga naffe tuli mu kikangabwa okutandika okukwata omwana w'emyaka 16 nga teyeesisiwadde namu nti mwana muto n'amugenda ng'azunza obulwadde bwe ku baana b'abaana. Wano tulinawo abaana abato era ajja kukola omuze ogwo gwe gumu ate akwate omulala. Bamusibe paka oba wekagaana bamulekeyo kuba yayonoona obulamu bwange. Omukwate akumira ku poliisi y'ekireka ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.